أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون والصلاة والسلام على من أوصانا بالتعلم الفرائض وتعليمها للأنام وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته namatenda majivuga wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala yarithu al-ardha Allah asikize enseno wamani alaiha naibi ebiri ku nsi so n'olwekyo ensi Allah agisikizo yogwabeera yagadde n'agikujjamu byolese n'abisikiza omuntu omulala obadde mukulembeze Allah n'abukujjamu n'abusikiza omuntu omulala era nga nze naawe ampuliriza eri Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okudda tusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi awsana bita'allumi al-fara'id wa ta'limuha lil-anam. Nabi Muhammad yatulanira okweyigiriza okusoma ilimu ey'obusika ate n'atulamira nabbi okubeera nga tugisomesa ebiki tugisomesa ebitonde by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah subhanahu wa ta'ala munzikirize eddakiika 2 nebaze mukadde waffe Sheikh Yasin Yiga okutuyambako okutambuza programu eno nga mukozi ku kitebe kya Uganda ekikulu wano mu Egypt. Naam, insha Allah ta'ala tusaba Allah wekitiibwa akusime Sheikh kuwemu ekisinga okubeera ekirungi atayinjiwaze bangi abakufaanana. Insha Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero tugenda kutandika ne hirika yaffe eyokusatu oluvannyuma lw'okumaliriza hirika yali eyokubiri nga twogera ku verses oba aya mu Qur'an ekitiibwa ezogera ku elimu ey'obusika. Aya zonna ziri aya 6 naye twasooka kulabako ezo zijja kujja maaso biidhinillahi subhanahu wa ta'ala nga twayigiramu ebintu bingi mu aya ezo eri abo abatwala obudde ne mubeera nga mwawuliriza. Twalaba inheritance ey'abaana b'omufu, ne tulaba inheritance ey'abazadde, ne tulaba inheritance ey'abaganda b'omufu nga bagatta taata ne maama n'abagatta taata yekka, ne tulaba inheritance ey'abaganda ey'abafumba ababiri omwami n'omukyala senga omukubo abanga yajjulukuse mu bulamu bw'ensi eno, ne tulaba inheritance ey'abaganda b'omufu nga bagatta maama yekka abannabbeere wabadde ntwalaba alkalala ne tutegeera ani ayitibwa kalala ne ntubeera nga twamulaba. Era mu aya ezo ze twasooka okulaba aya 3 twalaba Allah subhanahu wa ta'ala we yali agaba emaali eyo yakulembeza abaana b'omufu ku taata w'omufu, yani ku bazadde b'omufu. Yakulembeza abaana b'omufu ku bazadde b'omufu, n'akulembeza bazadde b'omufu ku baganda b'omufu, n'akulembeza bagaanaha. Awo najja Allah n'atunnyonnyola inheritance okusikirangana kw'abafumba ababiri senga omukubo yabanga afudde. Naye kano kakulu era mukategeere, gwe yenna aliyo ng'olina omukyala gw'otawoowanga, oyo omukyala mbasika abo taliimu. Ng'olina omukyala tomuwoowanga taliimu. Abafumba babiri abasikirangana beebo bokka abalina legal marriage contract ey'obusiraamu bwe bokka. Abatali mu abo nga mwerimba nti muli bafumbo nedda. N'abaana be muzadde gwe omusajja nga temunnaba kubeera nga muwoowebwa, abaana si basika abo bajja kubeera basika ba maama waabwe. So insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja biraba mu maaso eyo katika tutandike. Naam, mu ntandikwa nabagambako nti omuyizi yenna ogenda okusoma ilimu yonna, ilimu ya fara'id nga bwe tugenda okwogera, ilimu nafsi, ilimu la aqida, ilimu ya lugha arabia, nahwu, sarfu, baragani, ilimu yonna gy'ogenda okusoma konna oteekeddwa okubeera nga otegeera ebintu 10 ebintu ebibeera bizimba ilimu eyo. Tugenda kubeera nga tubiraba waneeno bil ikhtisari insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyasookera ddala twalaba
Tamam, ekyasookera ddala ebitiibwa twalaba erinnya lya ilimu gye tusoma ne tugamba nti tusoma ilimu al-fara'id. Tusoma ilimu al-fara'id nabagamba nti huwa al-ilm alladhi yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru mali kulli waritha. Ya ilim gye tutegeera nayo man yarith ani asika wa man la yarith nani atasika wa miqdaru mali kulli waritha na buli musika ina mugabo ki gwateekeddwa okubeera nga afuna. Oba huwa al-ilm ya ilim biqawaidin min fiqhi wa hisabi. Ya ilim etambulira ku mateeka ku rules eza fiqhi wa hisabi atenga ilimu eni ya faraidh ilimu n'okubala ngera batujja okulaba mu maaso eyo yu'rafu biha tutegeera nayo enki ilimu ya faraidh nasibu kulli dhi haqqi haqqahu min at-tarka omugabo gwa buli omu gwa buli musika Allah gwe yamuwa tubitegerera mu ilimu ya faraidh. Wa hadduhu ekkomo lya ilimu ya faraidh katulaba ekintu ekyokubiri al-hadd. Ilimu gy'ogenda okusoma oteekeddwa okumanya haddi yaayo ekomawo etandikirawa era ekomawa. Huwa al-ilm bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya. Ilimu ya faraidh ya ilm bil ahkam ash-shar'iyya etambulira ku nnamula ya sharia y'Obusiraamu al-amaliyya atenga ebi practical kubanga mu faraidh tulinamu practical work. Ofuna bulungi bajja kuyita ogenda kugaba ikazi 10 ogenda kukikola practically ikazi 10 ozibagabira omanye nti ikazi 10 kino kya mukaga nkijje kitya ku ikazi 10 tugenda kuberanga tubiraba mu maaso eyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukhtassu ta'alluqiha bil mali ba'da mauti malikihi. Ilimu yeyawulidde ku mali eberekeddwa oluvannyuma lwa nannyiniyo. Mbadde ne mali yange nembanga njirese kakati ilimu ya faraidh wejjiraawo ngejja okubeera nti egaba emmali eno gyendese oluvannyuma lw'okufa tahqiqan au taqdiran. Nsobola okufa nga nfudde tahqiqan ng'okufa kwange kubadde riyo ndwadde oba sirwadde oba nkubiddwa masasi oba bampadde butwa nefa ne bantwala ne banziika mba nfudde okufa okuli haqiqa au taqdiran oba okufa kwange kusobola okuba nga kugeraageranyiziddwa bugeraageranyizibwa tikati okusinziira ku bbanga bweriti omuntu oyo kadhi n'agamba nti yafa era ne bansala ne salatu janaza. Kijja kiti ekyo tujja kubeera nga tukiraba mu maaso ddi lwe tulaba omuntu kati okufa kwe kuli takdiran. For example kankyogera katini nga natambula ng'abantu bange tebamanyi n'entambula butambuzi kiwalazima n'engenda gye ngenze nemmala ebbanga lya myaka 4 nga siddanga ate nga tebampuliza era nga tewali muntu yenna amanyina binkwatako. Bwe wayita ebbanga eryo ery'emyaka 4 abakadde bange bano nga bakola mahvar giyab bagenda aidha ku polisi oba bagenda ku kitebe ky'Obusiraamu ne balaba mufuti oba ne balaba kavi ne bamutegeeza nti omuntu waffe yatubulako ne batandika okubala ebbanga nga bannida kwa mu mateeka bwogera n'okola statement y'omuntu eyabuze kitwalira polisi ennaku 2 okuwandika statement kati omuntu akoze eki kati ne wayita ebbanga eyo ne litambula ne zijja ne liwera ebbanga lya myaka 4 kasita emyaka 4 giggwako awo kavi asobola okulamula n'agamba nti kati omuntu oyo yafa nabeera nga bansaalira salatu janaza era ne mali yange nebeera nga egabwa gemba naleka. Tamam. ويطلق على هذا العلم على المواريث ايضا على المواريث erayitibwa علم المواريث. نعم singa akomawo oluvannyuma. Tamam, senga nkomawo oluvannyuma tujja kubeera nga tubiraba biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga tuyingidde mu ndeeyo biidhnillah wa ilm. Tamam. ويطلق على هذا العلم ايضا على المواريث erayitibwa era ilimu eno ya faraidh erayitibwa erinnya eriyitibwa ilm al-mirath oba ilm al-mawarith. Kitegereka bulungi wa huwa ma yukhallifuhu al-insan ba'da mautihi. Ngera nakyo kitegeeza
ebyeba birekeddwa omuntu ono ng'amaze okubeera nga afa. Mawdhu'uhu, ilmu ya faraid eyigiriza ki? Naam, ekintu ekyokusatu kyoteekeddwa okutegeera ko ilimu yonna gy'obeera osoma, al-mawdhu', topic yayo eriki, ilimu eno eyogera ku ki? Al-mawdhu', ilimu ya faraid etugamba ki? At-tarikati. Tarikati yani kitegeeza ebintu ebirekeddwa omuntu ono abeera afudde, jamu tarika. Wahiya al-amwal, nga ye maali, wal huquq al-maliya, al-amwal wal huquq al-maliya au al huquq al-ayyina allati tuqawwimu bil mali. Naam, al-amwal nga ye maali, nga sente oba nkalu ofuna bulungi, wal huquq al-maliya yani ebyobugagga oba ne sente z'enkalu, au al huquq al-ayyina allati tuqawwimu biha au allati tuqawwimu bil mali, oba ebintu ebikalu byolese nga bibalibwamu sente. For example, amataka ala aqarat, osobola okuba ng'olese amataka oba ng'olese assets nga bizimbe ala aqarat, ng'olese amataka amarat, olese bizimbe bipangisibwa, ebintu ebyo byetwogerako mu irimu eno ebibalibwamu ensimbi. Wallati kana yamulikuha almayyit fi hayatihi thumma tarakaha liwarathatihi, ng'omuntu ono afudde bibadde bintu bye bya bwannannyini, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amujja mu bulamu bw'ensi eno n'abeera nga abirekera abasikaabe. Sawaa kanatin tahta yadihi, si nsonga omuntu ono waafiridde ng'emmaali eyo nene yabadde agirina, ofuna bulungi nga yagirina, au obanga yadi ghayrihi, obanga emu erina gye bagiteresa. Kati fe tujja okugaba emmaali yo, kyetusookerako ddala okukola nga tumaliriza byonna kuziika muntu waffe na biki n'ebisigadde, tunoonya emmaali yo yonna gyeri ne tugikuŋŋaanya wamu. Bw'obanga wali musajja musuubuzi, bano Allah byasitwa ku madaala, bagenda e China, bagenda Egypt, bagenda e Turkey, bagenda Dubai, ne bagonda okusuubula, tutunuulira wayinza okubanga waliwo emmaali eri mu bonded warehouse, tulina okubeera nga tugijjayo ne tugireeta. Oba oluusi ng'olina era emmaali eri yawambibwa gavumenti, olina omusango guwaza, for example waliyo ovuga n'otomera, tugenda ne tujjayo emmaali eyo ne tumala okubeera yonna nga tugikuŋŋaanya, oluvannyuma ne tugigabira abasikaabo. Thamaratuhu, bibala ki ebiri mu ilimu ya faraid? Then ekyokuna athamara, olina okutegeera mu ilimu gy'osoma bibala ki ebiri mu ilimu gy'osoma. Ebibala ebiri mu ilimu ya faraid bibala ki? I'taa'u kullu dhi haqqi haqqahu min at-tarka wa min thumma al-fawz bi ridha Allah ta'ala. Ebibala ebiri mu ilimu ya faraid kwe kuwa buli musika yenna omugabo gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamuwa. Buli musika yenna tuteekeddwa okumuwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyabeeranga amuwa ebibala ebiri mu ilimu eya faraid. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kakati naam, twagambye ti ilimu yonna bwagenda okusoma binene bintu 10 ebizimba ilimu yonna gy'ogenda okusoma oteekeddwa okubeera nga obitegeera bulungi. Naam, wanene ekyabadde kirina okusooka al-isimu, erinnya, elimu, al-faraidu oba elimu al-mawarithi, ye elimu gye tusoma. Tamam, ekisooka linnya. Ekyokubiri al-haddu, elimu gy'osoma ekomawa, etandikirawo era ekomawa. Ekyokusatu al-mawdhu, eyogera ku ki? Elimu gy'otusomesa. Tubagambye nti elimu gye twogerako ffe ya faraidu eyogera ku tarikaati ebyaberekeddwa omuntu afudde. Then ekyokuna athamara, ebibala bya elimu gy'osoma. Ekibala kya elimu ya faraidu tubagambye nti ta'u kullu dhi haqqi haqqahu min at-tarka, kuwa buli musika yenna ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa. Buli musika yenna ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa. Insha Allah rabbul bariya tujja kutegeera basikaaki bani, basikaaki
Allah be yawe migabo na basika cha basikanga tebaina migabo na lwachi na byomuchi kyatwala then ekyokuna athamara namwe ekyokuna kimaliza athamara then ekyokutaano al-fadl obulungi bwa elimu eyo tamam elimu al-fara'id bulungi kibweina lam yufassil al-Qur'an karim في ناحية من نواحي التشريع كما فصل في أحكام المواريث فأكثر أحكام هذا العلم مأخوذة من القرآن نصا أو من السنة المطهرة أو الإجماع قرآن ترينة ينينيورا غابا ينينيورا يميابسكا بوتنور يا قرآن نوجبي كروكو فجيتا لكرا paka nejedda amateeka gajiri mwingi kwanga mulimu ayatun muhakkama ofuna bulungi nga aya zikoraki ziramula netogenda kusanga ayezo nga zannyonnyolwanga irimu ya faraizo Allah bwe yajinyonnyola yennyini Allah subhanahu wa ta'ala mali yajegabira mweze gundi entonenyo bwezi zetumanyi ezo kezo aya zetwalabye walillahi alhamdu Allah gwana asobesa nabanga azikwata nagoberya ne twabadde twogera khalas iri mu abamazo gifuna tewaliwo kintu Allah kiyanyonnyola mu Qur'an nga bwe yanyonnyola yimu ya faraiz yeke nyini Allah mali najja najegamira najiwa batekeddwa okugikola ki okubeera nga bagifuna ofuna bulungi tamam nowe kya mateeka ga yimu ya faraiz tugajja mu Qur'an nassan aya Qur'ani meka nga Allah yagamba nga Allah yagaba ono kino oli kiri nga bwetwalaba Allah yagamba ki yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn Allah agabidde abaana omwana omulenzi tumuwe emigabo ebiri omwana obuwala tumuwe omugabo gutya gumu togenda kukikyusa era kuba okikyusa n'okola ekikyo oligenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala Allah akubuuze ofuna bulungi najja fa in kunna nisaa fawqa thnatayn farahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu Allah naagaba bwabanga alesa abaana babiri ab'obuwala n'okusinga wafuna ebiri byakusatu bwabanga alesa omu bafuna omugabo gutya gumu kitegerekese bulungi awo mina sunnati mutahhara era ilimu ya faraiz tujijja mu hadithi z'owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awul ijma'i oba okwegatta kwabamanyi ku nsonga bamanyi ne beegatta ba ulama ba imam ne beegattya ku kintu so ilimu ya faraiz awo ge mateeka gaayo gye tugajja obwe bulungi bwerina kyova olaba nti Nabbi bwe yagamba nti fa innaha nisfu al-ilmu ba ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam abamanyi malesh abamanyi bajja lwaki nabbi yagiise nisfu al-ilmu ne bajja nga bannyonnyola abamu ne bagamba nti yagiise nti nisfu al-ilmu hafu ya kumanya busiramu yo Allah gwabeera agiwadde lwaki olw'ensonga nti mutaallikatun bihalati wafa ye yawulidde ku mbeera ya kufa abantu bajja ne bagamba nti la ilmu ya faraiz tayina jajjiwa illa min an-nusus okujjako ejjiba muki ejjiba mu Qur'an bas tewaliwo walala wonna otujja ilimu yaki otujja ilimu ya faraiz katwaki abamanyi ensonga baali naga nti ilimu ya faraiz nabbi yagiise nisfu al-ilm olw'ensonga nti mutaallikatun bihalati wafa olw'ensonga omuntu agitegedde oba ogenda kutaasa obulamu bw'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebigenda okuyikola omululu gw'ebyemmaali abaana bakumuzanyo gwe bayita ekiraamo gwazanyibwa ba Zubairi family genda oddeyo olaba omulimu omuzannyo ogwo gye gwatandikira ne gye gwaggwera olaba abantu ng'egye bettamu hatta ne nannyini maali bayagala okumutta nga akyali mulamu so elimu ya faraiz eno olw'okuba nti etaasa obulamu bw'abantu y'ensonga lwaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiyita nisfu al-ilm hafu ya kumanya oyo abeera agikoze eki abeera nga agitegedde wakad jaa fi fadl ta'allumihi wa ta'limihi ahadith kathira la takhallu min maqal lakinnaha idha dhammat ila ba'dhiha afadat quwwa minha ma ruwiya an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها
نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. أحاديث زجا أكفر نبي صلى الله عليه وسلم غزيلا قوبلون جبوايو نبي يقام تعلم الفرائض مويقرز إلم يفرائض وعلموها مجسومسي نمجسومسي بتوند بيا الله سبحانه وتعالى فإنها نصف العلم ومنتو أباتقد فرائض أبام زكفنا حاف kukumanya byonna ebisomesebwa mu nsi muno byonna ebisomesebwa mu nsi muno gwe otegera ilimu ya faraivu Allah abeera amaze kuwa hafu kukumanya waneeno wenkubira abatesitesi abakola amateeka mu ggwanga lyaffe Uganda nalabako etteeka awo etteeka lyafuluma about inheritance naye nali ndisomako nga parliament yawadde omusika 1% n'abaana b'omufu 75% kwe babirekeddwa omuntu abeera afudde. Kinene ekintu ab'ebitiibwa kino kikyamu. Bamembazi ba parliament kino njagala kibategeeza abasiraamu n'abatali basiraamu eno nsobi. Ekisooka ono omusika ono gwemuwadde 1% mwali mwogera ku musika nze kye nategeera munampabula mwali mwogera ku musika alondeddwa mu ngeri ey'ennono. Abennono bano basobola okulonda omusika ng'ali mu baana omuntu ono be yalese oba basobola okulonda omusika nga tali mu baana be yakoze eki be yalese mu mwamala gagaba 1% nga temufuddeeyo. Kino tekitaasa mbeera. Ne mujja ne mukwata 75% ne muggiwa abaana b'omufu saalaba percentage mwawa bazadde ne baganda b'omufu n'ebitambuliraawo. So nja kubasaba ab'ebitiibwa mujje eno mu busiraamu yadde ng'oba wabutamwa obanga toyagala basiraamu naye jjangu okoppeyo ekirungi olw'okutaasa obulamu bw'abantu abasobola okubeera nga buyiika nga busaanyizibwawo olw'embeera efaanana bwetyo tubiraba mu mawulire n'ebintu bingi. So n'olwekyo eno kino kyali kikyamu nnyo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala emmaali eno yagyegalira. Kyonna ekintu ekirimu emmaali Allah kennyini yakyegabira. Genda mu Zakka olabe Allah yatunnyonnyola baani abateekeddwa okufuna zakka eweebwa baani ne wano neera bwekityo bwe kiri. N'olwekyo nabbi yagamba nti tweyigirize erimu ya faraivu ate tugiyigirize n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Fa innaha nisfu al-ilm, haafu yakumanya. Lwaki haafu yakumanya? Emu ku nsonga nti irimu eno omuntu aba agitegedde oba ogenda kutaasa ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala lingi olw'ensonga nti abantu ne mubalaba battingana olw'ebyobusika. Ekyokubiri wa huwa yunsa ate yeerabirwa era nabbi yagamba atya wahuwa awwalu shay'in ilimu ya faraiv yegendera ddala okusookera ddala okuggibwa mu bantu b'ekibiina kyange yunza min ummati. Kati ilimu Allah agijja atya mu bantu? Atta bamanyi bagimanyi kasaba bamala okubanga bamanyi bafudde kitegeeza abasigaddewo mugenda kuba temumanyi kyakkola mutuuke okubanga ebintu mubikola nga bwemwagala. Abaalaba omuzannyo gwa ssuubi natwala obudde n'engulaba omuzannyo ogwo mwalaba abaana bwe baafiirwa taata waabwe bwe yafa engeri gye bakwesaamu yalimu ng'omuwalimu ne bamuwa ssente. Muganda waabwe Saidi yali afudde siriimu omulamu ne batamuwa mugabo. Imaamu ebintu byali bwetyo muddeyo mulabe omuzannyo ogwo ssuubi musike ekifaananyi kino kye njogerako olwaleero. Ebyo byonna babituzannyira okusobola okutegeera mbeera ki eri mu nsi. Naffe twamala okulaba ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa tawfiika ate ne tusoma ne tugamba la naffe tulina okuvaayo okubeera nga tugatta eddoboozi lyaffe ku lyabannaffe okutaasa obulamu bw'abantu. Tamam. Era nabbi yagamba nti wahuwa awwalu shay'in yunza'u min ummati. Kati abamanyi kasaba n'atandika okufa kitegeeza abagenda okusigala bagakuba tebamanyi kyakkola embeera egenda eyonooneke. Era mu mbeera y'emu wensabira ba entertainers abasiraamu omusomo guno gwe tuliko mugutunuleko nnyo mbeere nga mugulaba omuzannyo nga guyigiriza omusomo guno abantu babeere nga bategeera kubanga abantu baffe walilahi alhamdu okusoma mu bo kutono ddala
abantu bakyalina budde butulawo asomesa ate emizannyo bagikola ki emizannyo bagira basotu basaba abakadde baffe abasiraamu ba entertainers abasiraamu muteeketeeko omuzannyo gwa mujja kuguzannya nga musinzira ku bino byensomesa olwaleero tubeere nga tugenda mu maaso n'okuyigiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Feka tuteka tuyigiririze eno namwe mukwate pati namwe muyigirize saidi eyo mulituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah abasimye. Tamam. Naam tukyagenda mu maaso nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam na tetukyali kulungi wa ilmu ya faraiz nabbi yagamba ta'allamu al-Qur'ana muyigirize Qur'an waha botumala okuyiga Qur'an tukole ki wal faraiz era muyigirize ne ilmu yaki ya faraiz nabbi yatukubiriza okusoma Qur'an ana natukubiriza nokubeera nga tusoma ilmu yaki ilmu ya faraiz wa allimu an-nas ate mubisomesa abantu boyiga Qur'an gisomese boyiga faraiz musomese fa inni maqbud ze Muhammad ndi muntu ngenda kufa. Nabbi yali atuyigiriza era kati yagenda yagamba basahaba nze ngenda kuvaawo ofuna bulungi ate bwe namala okuvaawo wale ilmu yukbadhu wa fi riwaya ne ilmu no yakola ki yakuvaawo ngevaawo etya biqabdhil ulama nga Allah agenda jjamu abaki agenda jjamu abamanyi buli omuteeka ekyokulabirako ewammwe ekajova mu famire mukadde wammwe yafa wajjajjawo yafa biki ebiriyo emaali ya taata we emaali ya jjajjawo yagabwa etya ofuna bulungi eriyo families nga tebakyabuziganya ofuna bulungi so tutwale obuvunaanyizibwa ko ilimu eno tamam era nabbi era wajaa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sayyidina Umar yagamba ti ta'allamu al-fara'id mwigirize ilimu ya fara'id wal lahn ate mwigeno lini o warabu yagamba ta sayyidina Umar wasunan tuyigene hadithi wachitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama ta'allamu al-Qur'an ngabo mwigiriza Qur'an ngabo osoma Qur'an botekedwa okusoma ilimu ya faraiz botekedwa n'okusoma olulimi oluwarabu ate botekedwa n'okubeera ng'osoma hadithi z'owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tamam wa anhu aidan annahu qala bardu Umar ibn Khattab yagamba ta'allamu al-faraiz mwigirize ilimu yeno y'obusike ya faraiz fa innaha min dinikum olw'ensonga nti ilimu ya mu ddiini yammwe mubeerenga mugiyigiriza. Wa an Abdillahi bni Umar radiyallahu عنه قال وعن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي جامع صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة علم يامتك ست وما سوى ذلك فهو فضل أين كيزو kusoma konna okusigadde eno ilimu ene yemiteekesa erina enkiso ku kusoma konna okusigadde ahayeriwa ayatun muhakkama aya mu Qur'ani eziramula Qur'ani na aya nga zo ziramula au sunnatun qa'ima era walone ahadithi nga nazo ziramula soma nnyo aya eziramula mu Qur'an zitegeere oyigene hadithi w'ekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era eziramula nazo zitegeere bulungi au fariidatun aadiya oba ilimu ene ya faraizu ilimu ene yenkanyankanya ilimu yajjanga yenkanyankanya omwana omuto yenkanyankanya omuntu omukulu ku mwana omuto yenkanyankanya omukyala ku musajja ilimu ene ya faraizu eno ilimu ya mitereke esatu erina enkizo kusoma konna okusigadde nga tunaba kugenda kunoonya ilimu ndala ilimu zitwawula oluusi twawukana mu masala n'ebisikoze bitya sooka otegere binene ebintu ayatun muhkama wa sunnatun qa'ima wa fariidatun adira. Tamam eyo nga tuvuddeyo ekyomukaaga kyoteekeddwa okubeera ng'otegerako erimu yonna gy'ogenda okusoma namba mukaaga oteekeddwa okubeera nga otegeera nisbatuhu. Tamam nisbatuhu erimu eno tugyesiganirizaawa huwa ahadu ilimu al-fiqhi eno ilimu ya faraizu egwa mu ilimu eya fiqhi. Tamam then ekyomusanvu ismuhu linnya twalirabye ekyomusanvu istimdadihi al-istimdad. Tamam elimu ene evaawa tukyogeddeko ne tugamba nti yastamiddu hadha al-ilm mabadi'uhu wa ahkamuhu min al-Qur'an al-Karim
والسنة والإجماع واجتهاد الصحابة. فمن الآيات قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام يقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نبي تغامبا صلى الله عليه وسلم alhiqu alfaraif mudire ebyobusike babisigaddewo mbomanga mbadde mugabe mali mudiba bisigaddewo mubiddize bya bannanyini byo ekibera kifiseewo kiba kirungi tuberenga tukiwa omwana abeera aliwo omulenzi nga musajja obanga mulenzi nga mwana muto bwabanga yalina oluganda oluli okumpi eri omufu gwetuwa ekibera kisigaddewo nga bwetugenda okulaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-ijma'i sahaba ba ashabi rasulillah nabo abeeranga banyiikira ijtihadi Umar ibn al-Khattab fi al-umariyatayn fi al-mushtarika wa ijtihadi Zayd ibn Thabit fi al-mas'alati al-aqdariyya wa ghayri dhalik. Ne ijma' elimu ya faraivu era tujijja ne mukwegatta kwa bamanyi ne mukunyikira kwa basahaba. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tukime bulungi bwe tuyigaho kyekibayita mas'alatun al-umariyatayn fi al-musharika tujja kwera nga tugalaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sahaba yitwa Zayd ibn Thabit fi al-mas'alatin al-aqdariyya. Tamam. Tamam. Ekyomunana ebintu byotekeddwa okuba ng'otegera mu limiro gy'ogenda okusoma alwadhi'un. Alwadhi' ilimu eyo gy'osoma ani yagiteekawo elimu ya faraivu wadhi'uhu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kennyini yagiteekawo elimu ya faraivu n'ebeera nga yannyonnyola ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then n'ekyomwenda hukumuhu okulamula kwa elimu gy'osoma. Elimu ya faraivu eramulwa etya? Farudhu kifaya elimu ya kumalingana. Abasomye faraivu obeera omalidde abantu mu kitundu kyammwe abeera tagisomye. Kitegerekese bulungi obeera obamalidde. Yani annahu idha ta'allamahu ba'dhu an-nas saqata 'anil akharin. Abeera bagisomye mu mmwe babeera bamalidde abatakoze eki abatagisomye. Amma idha taraka ahlu balad senga mwenna mugireka nembanga tewali wagisomye n'omu bwati ofuna bulungi mwenna ya'thimuna jami'an mwenna mufuna omusango maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati waffe mu Mukono district mwenva ne bwembanga nze ngisomye nzekka abasigale ne batagisoma mbamalidde naye ate ekyo tekibeeyinuza kuba nkyasobola okufa amangu oba nkyasobola okuwangala. So kati tubakubiriza mbeerenga mufaayo okubeeranga mujiga kubanga nze nkyayinza okuvaawo oba omuntu omalina Allah gwejigiriza mu bitundu ebirala oba naye waffe kenina akyayinza okuvaawo then bw'anaabanga avuddewo yagimanyi mugenda kusigazaani. So ekintu ekyo nayo nsonga nkulu. So al-hukum muteekeddwa okutegeera okulamula kwa ilimu gy'osoma. Then n'ekintu eky'ekkumi ky'oteekeddwa okubeera ng'otegeera masailuhu المسائل هي قضاياه المختلفة من كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصبات والموصي لهم وحجب الورثة لبعضهم وغير ذلك. تمام. كتيا مسائل جتام علم يا فرائض جعلوا قضاياه المختلفة جنجورو من كيفية استحقاق أصحاب الفروض مكتجرة ميجابو جابان نيني ميجابو abasikanga balina emigabo buli omu tugenda kubeera nga tumutemera tulaga kino ono wala asabat n'abasikanga balindiriye ekyo ekibeera kikoze ekibeera kifikidde wal musilahum n'abo ababeera baalanirwa. Ono asobola okubeera nga for example Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bw'ensi abunzigyemu abaana mbalese ebikiri kikati mu Maria nga mujiddwamu kyebayita ekiraamu nga bwe tujja okubeera nga tukiraba baani abafuna ekiraamu ekyo tujja kubeera nga tukiraba biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hajj tujja nakona kyebayita exclusion abaziiza bannaabo okubeera nga babeera mu basika bali bameka era be baani nalwa. Shukran ala husni istimaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.